nze ng'ovudde mu bino byonna. This is business. Music is business. Oba okitegeera. Nkola mulimu guno kwozija ku level okutwala kuguliwa. This is business, don't forget. Omuntu yenna awulira ng'ayagala mukwate muyambe ajja ntuukirira nsabe ti edit oyagenda eri nembadde nsaba ngendeko naawe tiketi njirina tukoze tutya. Teri yali akikoze. Ekyokubiri nze omuntu yenna awulira nga bimulemeredde ajje musayininge mu promoting. This is business. Omuntu ayagala omuti tegusitukira nnyonyi. Nze sigenda kufuna sleepless night nwana kulaba nga nfuuka kyendi ate netambule mayumba g'abayimbi mu ngakola ki bayita omuntu yenna ayagala okumuyamba ajje gyendi kuba nze nkoze sate sijja kutandika kwegayirira abantu wadde tukolera gwanga Uganda naye nze ndi mutitambuza ne bano n'abalala abakongo tegera bakwetokirizi gye bali olabayo bamasakakirizi gye bali olabayo abantu bonna mbaleese ku kyati kwe bali so sagala ate kankayite no sijja kwogera binnya but there's one thing I want to let Ugandans know. Nze Idrisa Musuuza Kenzo hustler. I hustle each and every day to make my people proud, those who love me and those who follow me. Seguya muntu yenna the city politician munesimbi okunoonya buwagizi seguya muntu yenna nkola mulimu guno ntunda music yagadde namutola tayagadde namuleka so temunengeza nnyo awulira nga tobyagala bireke abayimbi omuyimbi yenna awulira